nkwaniriza nnyo kano Akabbinkano nze munnakyalo Kalooli Sseruga Matovu okuba baffe ekikuumambogo bakulisaabe ekikuumambogo mwenna abagenze okuziika omukulu Charles Nabimba abeera mu kibuga bwakazaako erya Kayirigi mukadde waffe atufuddeko ab'enjuwe basaasidde namwandu n'abalala mwenna n'abaana ate mwenna abasomerako mu Kyana Secondary nabagamba dda nti nga 7 omwezi ogenda okutandika tugenda okuba ne fund raising boat cruise tujja kusonda sente ku nnyanja ku lyato emitwalo 10 mugitwale tusimbula luzira bekikwatako bangi naye waliwo omulenzi ono Makumbi obi waffe Makumbi ali ku 0772 436 5 0772 436 5 mutuukire mangu nnyo bato kifunye eyange mugimanyi mwe n'abandaba itamunze osobole kufuna okubeerayo tufune sente abaana tukola ebisaawe ebipya eby'omulembe ebya tennis n'ebirala ebyo mbimaze okudda ku byobufuzi betugendamu olwaleero nyina abagenyi benalanze dda ku Facebook page yaffe era nebibuuza alala mwabimpeereza dda njagala bategeeza nti ku bagenyi bange abasatu benalanze ye omukulu Sam Dr. Sam Yomochi ono member parliament ow'abakozi amaze okutuuka naye nga nsuubira owekitiibwa Robina Nabbanja ye mmaze okugana naye ava mu kikolwa gikwatako n'olwekyo ali sala magezi okulaba nga tutuukako era agenda kutuuka obudde bwonna n'entebe zaabwe we ziri wano ate n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Bobby Wine naye twamulaze dde okuva emisana ekifaananyi kindaganga omukulembeze waanaabeera naye tumulinda okutwegattako amangu ddala abakulu mubagamba babakyabakuumidde mu nkiiko zammwe ezo gikwatako togikwatako mubate bajje baweereza eggwanga ku Bukedde kubanga twabeteekedde okuva lwe twatandise olunaku olwaleero kati nno omukulu lyomu kinsanyusa okulaba oli member parliament wa NRM akiikirira abakozi mu parliament buuza ku bantu baffe nsanyuse nnyo okubalaba balamusiza abanyabo n'abataata n'abanyabasebo mwena mwena mwe bali mirimu gye mukola era nsanyuse nnyo kubeera ku puroguramu eno abantu bakitegeere mangu omanye kati njogera nyangu nnyo ogikwatako togikwatako togikwatako yesaidi yange gwawo kwoli yesebo ngoli we NRM ndi we NRM kisoboka kubanga ate wogere NRM ate agogamba nti ennyingo 12 bba tekwatibwako yesebo era ekituufu nti abasinga obungi mu NRM members wa parliament n'abantu tuli kusaidia togikwatako kubanga nga bwe mmanyi NRM lwaki NRM twagenda mu nsiko era netukomawo nga tulwanisa ebintu ng'ebyo enfuga embi era constitution yaffe eno ya 1995 yatubaddeko semateeka ffe ebyenyi twagiteekawo era olaba nti semateeka ebeera ennono engeri gyetugera okukwatamu ebintu mu nsi mu Uganda yaffe ebintu bino byonna nga olaba nti ffe abenRM tubiwagira olina kyogambye abasinga obungi sina kitegeera kuba bwe ndaba abenRM abatute mu lukiiko abatula mu caucus y'NRM abanRM ministers ne cabinet okutwaliza wamu nga bagamba bo bagenda gikwatako in fact nga batukunukkiriza mu bisatu abalowooza ku nsonga y'emu eyo nze kyenkyalowooza nti okugamba nti abasinga obungi oba bwematiza no si kyekituufu omanyi nga okimanyi nti NRM yali mu bufuzi kati era NRM tumanyi nti tukozesa egambo nti mass party manyize oluganda lwange olwesaidi ero abagweri kati y'abantu bawulijjo abasinga obungi mass party waliwo research akafulumya olwaleero aka Afrobarometer nga bagamba nti bakoze research nga mu Uganda yonna abantu buli ku 100 abantu 7 bokka 7 bagamba nti togikwatako abantu bawulijjo 27 ku buli 100 bagamba nti ogikwateko katulaba nti abantu bawulijjo buli muntu abasinga mu Uganda decision
era embeera gye balaba nti tuleke okukwatako constitution. Okay. Mu parliament wabaddewo kingamba nti ebibadde nga bifuluma nga bagamba nti abasinga obungi nti kokasi yatudde naye nga si kyekituufu kubanga nange ndi wa NRM. Tutenda consensus gye twafunye wabula ekizibu kyonabadde nakyo nti mu kokasi twabaddewo kyetugamba manipulation, tuwaliwo embeera nga bayisa ebintu si bituufu ne bateekayo ne bagamba nti basazeewo ate kituufu tetusazeewo mu ngeri eyo. Kati abakulu bonna batuuse Oweekitiibwa Nabbanja amaze okutuuka naga member parliament munnakyala we waffe eri Kakumiro ye gyava. Omukulu Kyagulanyi Bobi Wine honorable wange nasemba okuba naye wano ng'agenda mu kalulu yakayitamu nga bwe yakayitamu naye amaze okutuuka. Kati katubone okuweesa tututere bulungi nnyo mu butebe tujje n'akabbinkano tukatule maaso katudde.